waliwo abavubuka benda babiseera bino ku TikTok nga bali mu kwevuma. TikTok app eyandibadde tumalako ennaku abantu ko banetundidde ebintu byabwe abalina inspirational messages bandiziwereddeyo abasajja nga Musa Kajoba bandiviriddeyo okutugamba tufuke ba whistleblowers. Naye olwaleero abavubuka bali ku TikTok bali mu kwevuma, bali mu kwewemula, bali mu kwetyoboola. Abavubuka abato soogera ku bantu abatasomye, ndi mu kwogera ku bantu abasomye abamala P7 ne bayingira university ne bagivaamu nga bamanyi oluzungu, bantu abategerekeka. Abantu bali ku TikTok bannange beevuma. Nina obuvidiyo bwenvuma, simanya bamweyana, simanya afumye Miki, simanya ate Miki, simanya asibye gundi, ono naavaayo ate, nane avuma ono naawemula ono, oli naakolakola obuntu obutategerekeka. Ekikulu ekiri mu ekyo, enkya ogenda tandika okukolimira abantu. Baganda bankamba buulire, abasajja basaamu kuteesa boolaba, lwaki buli kalimo ke bafuna bassaamu abaana baabwe. Abantu baato bambiseera by'obuvubuka bwammwe ng'abalala bali mizannyo nga bwe mulimu. Ekibuuzo ekisinga obukulu, oyiseewa mu bulamu otuuke ku kyoyagala? Olowooza tunaazimba Uganda yaffe tuuke ku mutindo gw'ensi gye twagaliramu nga tuli mu kwevuma buvumi n'okwejerega? Abantu emitimbagano bagikozesa okutunda ebyamaguzi byabwe n'okwekulaakulanya, abalala bakozesa kwevuma. Gwe TikTok olunaku bwe lukya ky'oyinza okulabako ekyamakulu ennyo kukeera kuvuma banno. Abavubuka abato abandifuuse ba whistleblower, kubanga bw'oba okulaakulanya ensi yo oteekeddwa okubeera poliisi, oteekeddwa okubeera pulezidenti waayo, oteekeddwa okubeera munnamagye waayo, nga gwe mubaka wa paalamenti asooka, ng'oteesa, ng'ovunaanyizibwa ku ggwanga lyo, ng'eggwanga olisabira, ng'ofuba okulaba ng'eggwanga lyo litunda mu bulungi. Olwaleero tulina abantu bangi abeewaddeyo okwonoona ensi yaffe mu mawanga amalala. Abantu bakeera ku makya ne bapostinga ebifaananyi ebimalamu ensi yaffe amaanyi. Kyokka ng'omuntu tawa musolo, ayagala ebintu bizimbibwe mu ggwanga, n'akwata ekifaananyi ekidimiininga eggwanga lye n'akisindika ebweru, n'obuyambi obutono obuvaayo ne bwonooneka. Ye n'agamba mbu ali mu kuzimba nsi ye kubanga ebyobufuzi byaboonoona. Kamba buulire, guno omulembe gwa Museveni gwokka gwe gubakkiriza buli omu okukola by'ayagadde. Omulembe obulala gulijja tosobola kuvuma muntu n'osigala ng'oli mulamu. Ewa Kagame e Rwanda tosobola kudda ku TikTok n'ovuma munno, gavumenti ejja kukukwata kubanga ekulaba nga atagasa. Bavubuka bannange mbabuulira, okwagala obulamu obuli independent, okutambula nga bwe mwagala, kigenda kubaavuwaza enkya. Enkya mutukolimire ng'ogamba Dr. Tiamale lwaki omulimu yaggwadde mutabani we. Naggwadde mutabani wange kubanga ebiseera biwali nga weevumiramu ne banno ku social media bamweyana, simanya ne baani. Oyo omwana Miki yali aleese bujjooko ng'abantu babwagala. Yatandika kuwulagana na banne, yatandika kwevuma, kola buntu butagasa, kola waakanyuma, abantu baseke, obakola ebintu ebigasa ensi yo. Beera omufirimbi mu nsi yo. Olwaleero nsobola okubuuza ebibuuzo 10 nga bikwatagana ku nsi yo Uganda nga tobimanyi. Okulonda bwe kutuuka n'oga nti Museveni mubi. Museveni mubi ku TikTok walabako muhoozi ng'ali awo yeeyambudde ali mukola obusolosolo. Njagala ondage Natasha ng'ali ku Facebook ali mu kuwemula, ali mu kuvuma omukungu mu gavumenti omu. Enkya oyagala kubeera wa? Kiki kyokola leero kyekisalawo enkya oyagala okubeera? Ebintu bingi ebigenda mu maaso mu nsi yaffe nga bibi, nga ffe tuteekeddwa okubyogerako ng'abavubuka abato. Faani abeerawo, entertainment abeerawo, naye tufuneyo n'obudde obuzimba ensi yaffe. Amawanga g'abazungu ge twegomba tegazimbye ensi zaabwe bwega, tekisooka nti tulina mateeka. Ovuma omuntu n'osigala ng'otambula. Mu bazungu toyina busobozi na buyinza kujerega gavumenti kyereese. Ne weekalakasa abazungu emiggo gikulya emiyitirivu gy'otalabanga nako. Naye wano ewaffe maama nnyabo, buli omu akeera kola kyagadde, ono n'avuma gavumenti mbi, ono Museveni mubi. Museveni mubi oli mu kukola kye? Wake up. Nze Dr. Tiamale mbabuulira buli kaseera, wano wendi nina kyendi.
N'omanyi lwaki ntobanga omwavu atalina wadde ekikumi kubanga wano siwe nina okukoma wokka okuzanya tamalesi ekisinga obukulu nkyalina byenkyetaaga eggwanga likyansuubiramu ebintu bingi obudde bw'okwewumulya ku TikTok n'okwevuma sibulina enkya tosuubira nti omwana wange Adamu oba Michelle oba owooluganda lwange ntojja musanga nga nfunye akalimu nendeeta ggwe nedda nja kuleeta muganda wange nja kuleeta mwana wange. Waliwo omukulu Musa Kajoba omukulu wa Uganda Whistleblowers Association eyantuukira nanga Dr. T okola omulimu omulungi ku social media nene abavubuka bagambe bafeeyo nnyo ku bikulaakulanya ensi yaabwe balondoole baloope benyigire mu nkulaakulana benyigire mu kukwata abamanyi b'amateeka okulekanira ku social media nga waliwo ekibaddewo si kyekigenda okugonjoola ensonga amawanga ag'abazungu gonna ge twegomba mmwe mutambuddeko ensonga gazikwasaganya nga Uganda bwe zikwasaganya. Bw'abanga Museveni mubinze sina budde bulwana na Museveni alina emyaka 7 oba 8 oba emeka anaatira ovva mu kulembeze ne mulamu wese no takyaweza myaka 4 ku nsi kati nze sidda mu kumulwanyisa. Wiki minds discuss Museveni Dr. T discussing ani agenda okuddako ensi yaffe bingi ebibeeramu mu economy mu religion mu community mu family gaffe nga byetaaga omumwa gwaffe mu mbeera ennungi bisobole okutuukibwako ofuuke whistleblower ofuuke saabafirimbi wenyigire mu nkulaakulana direct so si kulaba ba Dr. T abeekolera abo Museveni yakuweerera yakwagala gwe bwe bakuyita okuweerera ku state house ogaana. Tubeere abantu abakulu abali ku social media abali mu kwevuma mulekeraawo abasabira ensi yammwe mugisabire bw'oba olabye ekintu ekibi ekigenda mu maaso mu nsi yo kirondoole mwegatta abavubuka mubeeko kye mukola okuyamba ensi yaffe okwevumira ku social media n'okwetyoboola tekirina gye kitutwala ekyo nkibagamba buli kaseera ayagala ngoberere agala kole byayagala. Aba Whistleblowers Association mbatumiddeko Musa Kajoba nkutumiddeko mukwano gwange Makolo Kavuma nkutumiddeko naawe nkwagala nnyo abali ku TikTok abakola ebinyuma nammwe mwebale abali mu kwevuma nammwe mwebale kyokola leero enkyo gya kikungula obudde bw'oyonoonye tebugenda kudda kyokka had I known is a slogan of fools.